nga tannagenda bulambulisi lonko n'embali yakwadde ekibiina ky'FDC bendera engini ya Patrick yatasukira kutema namuli n'abulira byazayitamu ebugiso. I think on an assignment to disperse our rallies, harass us, and where he finds it possible, harm the candidate. Vaolekedde ebitundu ekuli bulambuli ng'akalulu akabenja kyalo ku kyalo nga bweri enkola ye ng'asookedde mu ggombolola Bulango. Abadde yakatuuka poliisi ne mugumula nti ya gaasi ng'egamba nti yakubba olukungaana lutalina kuba. Bw'avudde n'agenyi ku kisaawe kya Muyembe Boys Primary School kyokka basangiddwa poliisi ng'agobyewo abantu. Oluva agenze Sironko ngeri bamanirizanga muzira wakati mu bawagizi be bw'atuuse mu katawuni k'Emutuufu ayogeddeko n'abawagizi be n'abasiima olw'omukwano gwe bamulaze era n'abakubye abasuubiza. To you, my people of Mutuufu, I have had a very difficult time together with my team. Yeeyongedde budaadiri kyokka poliisi obwedde amakubo agasinga gakiisemu emmotoka zaayo budaadiri bw'abasaabawandisi ekibiina ky'FDC n'etadde naddala amafaabi eno po wamukozeeko emikolo egy'abagiso. Luva yerekedde ekibuga eky'embali ku kisaawe ky'e Busamaga kyokka ng'okutuuka poliisi ebadde emukugira. Ssaabawandisi w'ekibiina kino mafaabi yazikiridde ab'akakiiko k'ebyokulonda nti omuntu wabwe wadde yayitiddwa olw'okumenya ebiragiro ebitangira okusaasana kw'obulwadde bwa COVID-19 tagenda kulinnyayo kuba obudde bwe baweddeko. Naye tetugenda okkiriza kandidate waffe agende mu Electoral Commission amisinge ennaku za kukola kampeni. Sekutale General n'abantu abalala be banagenda. Babagagga b'omu Kampala nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Godfrey Kirumira bagenze ku ddooli y'Amagombe eteeko ssentebe okulaba Dr. Sarah Nkonge Muwonge yafuna akabenje ku ntandikwa ya wiikiini ekabwe bwe yali ava e Lwengo. Onoonyeza akalulu nga bw'awona ku kitanda tusuubira w'anaddira okwetegeka agenda kulayira. Tumanya akalulu ajja kukatwala. Ye Dr. Nkonge yeebazizza bannalwengo bonna abazze okumulabako mu ddwaliro gy'ali. Naye bannalwengo mwebale kunsabira kubanga bw'otunula akabenje kali toyinza kukkiriza nti waliwo eyawonyewo. Amaani tulabawo enjawulo n'eriiso kati litandise okutereera n'omukono guli bulungi omulaba nti naye yeeyagaza ng'omulwadde. Ernest Kyaze ne Haruna Mugere bakusakidde eggulu eno Lwabukadde TV.